Mmotoka zino kika kya Land Cruiser eziwerera ddala ttaano ziweereddwa abaliko basipiika ba Paalamenti era ng'okusinziira ku nsonda mu Paalamenti buli emu emazeewo obukadde 7 ng'omugatte bwe buwumbi 3.5. Paalamenti okwaba n'emmotoka esinzidde ku tteeka eriyitibwa Parliament Pensions Act eryakolwamu ennongoosereza omwaka oguwedde okwongeramu ebintu ebirala eby'okuwa abaliko basipiika ng'oggyeko ssente. Abafunye emmotoka zino era baakwerondera baddereeva wabula nga Paalamenti yeegenda okubasasula. Mmotoka zino zaakukyusibwanga buli luvannyuma lwa myaka 5 wabula ng'ebyokuziddaabiriza era byakusasulirwanga Paalamenti. These cars remain property of government of Uganda. Parliament will maintain these cars. Parliament will give you the former speakers, the drivers. Parliament will fuel these cars. Abaaliko basipiika abafunye emmotoka kuliko Professor Edward Francis Butagira, amyuka ssentebe wa NRM asooka Hajji Mosese Kigongo n'eyaliko mumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Ssekandi. We don't want at a time when you're no more, everybody is paying tribute and talking all the good things about you. But as Parliament of Uganda, 11th Parliament of Uganda, we thought it wise to appreciate you when you're still alive. Rebecca Kadaga eyaweereza Paalamenti ng'omumyuka wa sipiika era n'afuuka sipiika ng'ebifo byombi omugatte yabiweerezaamu emyaka 20 tabaddeewo ku mukolo guno. Kyokka okusinziira ku tteeka Kadaga aba alina okufuna emmotoka 2 kuba yaweerezaako mu bifo 2 okuli ekyamyuka sipiika n'ekya sipiika omujjuvu. Omubaka wa Busiro East era nga munnamateeka Medard Lubega Sseggona naye agamba nti etteeka lino liriko ebibuuza bingi. Etteeka bwe lityo bwe ligamba naye kikyamu tebaakirengera nti omuntu ajja kuba deputy speaker agende kuba speaker aveko afuuke vice president asobola n'okufuuka president. Owulidde? So kikyamu okuwa abantu omuntu pension asukka mu omu ng'ava mu kitongole kyekimu ekiweesa omuntu pension nti abeere bulungi nga tumwebaza ebyo bye yakola. Tetuyinza mwebaza mirundi. Sseggona agamba nti okusinziira ku tteeka lino Sipiika Anita Among alina okufuna emmotoka kuba yaweerezaako mu kifo ky'omumyuka wa sipiika. Era etteeka mu paaka twarekomendinga etteeka likyusibwe abantu abo basigale ku pension wa mulundi gumu asinga obunene oba balondeko. We made the recommendation which was passed by Parliament. We are waiting for government to bring the bill. And if they don't bring the bill, we shall bring it. Minisita w'abakozi ba gavumenti Mululi Mukasa agamba nti baliko ebbaga eddala lye basuubira okuleeta okulaba nga bakulembeze abalala babaako bye bafuna nga banyusa emirimu gya gavumenti. Kyokka ono talambuludde ku bifo by'abakozi bye basuubira okuteeka mu bbago lino. And this falls in line with the policy that we have in the country of a decent life right from inception up to the time one is sent to meet his Lord. And particularly those who have been serving other people, it's necessary that their decent life should be protected.